Nzizenyumye wetwali tukula byalinga bitya. Nzize mbabuulire ewaffe gye twakulira byali bitya. Ndi mwana wa Kaana. Amanya agange nze Kanobe David. Nze Kanobe David ndi musawo mu ddwaliro lyaffe wano ekkulu e Mulago era nga ndi musawo mu Uganda Cancer Institute. Ndi musawo wa kansa. Naye olwaleero luno neeyanziza nnyo okuba nti ndabikidde ku mukutu guno kyenzijukira naye nga sinnababuulira kyenzijukira. Njagala mbakubirize mugende mu maaso n'okusubscribinga ku mukutu gwaffe guno EM kyenzijukira. Olwo ndyoke mbabuulire kyenzijukira. Ngenda babuulira ebintu bibiri. Ekisooka nze nno gye nvudde nina muganda wange ansingako emyaka 2. Muganda wange oyo twakola kumpi nga tutambulira wamu, buli kimu tukikola wamu, naye twali banjawulo mu bintu ebimu. Yalina obugezi obubwe n'obusiru obubwe, ate naye nalina obugezi obwange n'obusiru obubwe. Naakajja nno nkizuule, naye kambabuulireko. Nze nali mugezi mu kibiina mu by'okusoma nga ye musiru mwattu, naye nga wabweru bwe tufuluma yatusinga amagezi ate nga ffenna tuli basiru gyali. Lwali lunaku lumu tuva ku ssomero tuvaayo ne lipooti, nze nali nkulembedde naye nga leseeyo abaana 2 okusemba. Bwe tudde waka taata n'amukuba empi, nze taata yampa ssente, yampa 20,000. Kati bwe twafuluma ebweru yandaga nti ye mugezi ate ye yazirya. Mbuuza yakola atya? Yangamba taata akuwadde 20,000 zokka gwakulembedde nti kati nno nze ngenda kukuyiriza amagezi tufunemu ssente nnyingi ffenna tuli tugabane nti tugenda kukola tutya, tutugende tuzisimbe. Olaba ssente ezo bw'ozisimba zimera. Sure nti kanze muganda ngo omanyi ssente zino tugende tuzisimbe tuba tunafunamu ennyingi. Nanga n'akakwakirizo kali kamu, dadi tomugamba mami tomugamba nti kale no tugende tusimbe. Twagera ne tusimba ssente, yasima n'ekinnya ne tuziteekamu, nze ogwoye gwali gwa kuziziika. Natulako awo ninde zimere n'enkoowa, nangamba ojja kudda enkya ebintu bye basimba birwawo, genda obuzeeko mami. Nangenda mbuuza mami wamma ebintu bye basimba birwawo okumera? Mami yangamba kimu, birwawo biza n'otwala ennaku 3 nga tebinava mu ttaka. Ninga kasita mami yangambye kangende neebake, nja kuddayo nga wayisayo ennaku 3. Nagenda nga wayisayo ennaku 3, bwatwasimba omuti ndaba omuti ogwamera tusobole okugabana nga ndabawo omuti. Naye kyesonyiwa ne ngamba owaye nja kugiranga nga bwenkeberako. Nalaba obudde bugenze, ennaku zitambudde. Nga ngamba owaye kangende enzigi ezo zennyini ze nasimba ngira ndi ezo gwate wa ssente tezimera. Ngenda okubikulawo nga ssente zikyali awo. Naakajja nkijjukira wano nga nkuze nti nze nagenda n'ensoma ne mmala obudde bwange ne nkulembera ne nfuna 20,000. Mukulu wange omusiru n'azirya mu ngeri eyo yansinga. Mukulu wange yonna gy'oli nkutumidde ekintu ekyo nakati bwe nkijjukira nseka n'aseka. Naye omusajja oyo yali muzibu nnyo mmwe kambabuulire. Tuli awo taata wafuna omulimu afuka district engineer e Mbale. Naye nga lwagenda e Mbale akomawo n'amatooke mayitirivu nga tugimalako nga tuli amatooke. Naye omwami oyo yali muzibu nnyo, yaŋŋamba ne muto wange amatooke ago ng'ogaagala nnyo. Nze ngaagala nnyo. Nambuuza omanyi ekigambo kye bayita obutwa? Nze sikimanyi. Nangamba obutwa kintu kitto era omuntu bw'akiri afa. Nze sure nti obutwa kye ki? Nangamba ojja kuddira ettooke lye bafumbye olimenyemu wakati bw'oti. Buli ttooke ly'olabamu akantu akaddugavu akalinga eriisa akatini obwo butwa. Eryo toliri oliteeka wano ku ssowaani yange nti nze nja kugenda ndisuuleyo. Nti sure nti kati kwolwo ennyini maama bwe yajjula emmere bw'ati. Kyenasooka okukola buli ttooke lye nakwata nga ndimenya munda oba temuli butwa. Butwa essowaani nagimalako nga amatooke gonna galimu obutwa. Nengenda neebaka. Maama ng'ambuuza owaaye tolidde emmere? Nakyuka nga bukyusi nga ntunula nga mugamba maama sigenda kulya gwoba olabika oyagala kumpa butwa bwokka. Naye nga nkyogera muli mu mutima. Paka lwe nnaivaamu ne ntula ne ngamba maama, naye maama gwe lwaki buli lw'ofumba amatooke nze gweowa obutwa? Ko maama mwana wange oli musiru nakuwadde obutwa. Sobola okuwa omwana gwe nzaala obutwa. Ko nze maama nkuleetera emmere eyabadde eyajjo. Ngenda ngireete gye nagikwesola okuba yabaddemu obutwa ng'ekyali awo ng'essowaani nkalu. Mbuuza muganda wange owaaye emmere gye natadde wano eyabaddemu obutwa eri luddawa nti munnaye simanyi oba embwa ze ezaagiridde. Kwolwo nsirika.
kati enkera bwe yafumba amatoke saalinda olwagakwata bwenti nagatwalirawo maama nga mbikulanga maama muganda wange yaŋŋamba buno buba butwa. Maama yaseka n'ebigere n'awanika yaseka teyenyega kigambo nakimu paka lwe nezuula nekweka nga ntereso mmere erimu obutwawo ku kimeeza mu kisenge nenfuna wengwa wansi mu kabadde eyo mba ndi awe natadde emmere erimu obutwa muganda wange yajja asooba n'atuula na bulungi omanyi ku kitanda gye nali neekwese wansi ko yatuulayo waggulu ng'akwata sowaani ya butwa ng'alya nfubutukawe bwe nti ntuula mugambo waayo gwe obutwa tebukutta yantunulako gumu ebiri yafuumuuka emisinde okuddayo mulaba waggulu egaba neyanziza ennyo mwebale kumpa kadde naye ebintu bibiri mbijjukira nate we ndiba nzijjukidde ebirala ndikomawo ku saazi ezimu ku mukutu gwe gumu kyo kyejjukira mweraba. Ndi mwana wa kalo bakutuma ku dduuka ng'ogenda obuyimba n'otuuka obyerabidde. Ndi mwana wa kalo otya amazzo n'ababigere nga bakebera omugongo